okimanyi abantu bangi tusinza sitaani naye nga tweyita bakatonda nga tweyita batuukirivu nnyo naye ng'osinza sitaani ng'akuyinako n'obukakafu n'obujulizi n'ebizibiti ebiraga nti oli wuwe 100% naye nga gwe weeyita wa katonda. Kyannaku nnyo nti sitaani tumusinza naye nga tetumusinziza na mu kkanisa. Gw'obala oli wa katonda naye nga te sitaani agamba oyo wange ng'akuyinako n'obukakafu obulaga nti oli wuwe. Abalala oli musumba oli muweereza mu kkanisa naye nga gw'olowooza oweereza katonda naye nga ate oweereza sitaani. Mu Bayibuli mulimu ekyawandiikibwa nga Katonda ayogera nti buli ayonoona oyo si wange oyo aba wa sitaani. Ngenda kulaga butya bwe twonoona oyinza okuba nga naawe oli wa sitaani naye nga gwe weeyita wa katonda. Bw'oba okimanyi nti weegatta n'omukyalo oba omwami nga you not married nga mugenda mu kikolwa ky'omukwano nga temuli bafumbo bampeta, sitaani abayinako obukakafu ebizibiti bye mukola day and night ebyo byennyini byakwata bw'ati n'atwala mu maaso ga Mukama. Omwami n'omukyala bwe mugenda mu kikolwa waliwo bwe mutuuka nga mulina omumaliriza emikolo gyammwe. Kati munnange ebyo ebibavaamu nga mumaliriza emikolo gyammwe bizibiti. Sitaani abikwata n'agenda nabyo mu maaso ga Katonda newankubadde ng'oba wasuze mu overnight newankubadde nga wasuze mu kwegayira ng'oli musinzi oli mwegayiriza oli musabi n'okola ekyo. Sitaani akwata ekyo ekikuvuddemu gwe n'omulenzi wo n'abitwala mu maaso ga Mukama ng'ebizibiti n'amugamba bano bava kwonoona. Immediately nga mwakamaliza ekikola kyammwe n'amugamba bano bava kwonoona bange. Ne woba wasuze mu kkanisa ne wobeera musumba nga wakoze deliverance ku bantu ekiro ne weegatta n'omuntu nga temuli bafumbo, sitaani akukiraiminga agenda n'ekizibiti kino ekibavuddemu n'agamba Katonda bano bange bava kwonoona. Wayogera te sitaani amanyi ebyawandiikibwa you guys. N'agamba Katonda wayogera nti buli ayonoona abawaani abawange. Kati wano wosanga omuntu atamanyi nti kyakoze si kibi, omwoyo omutukuvu bw'atakulumiza nti kyokoze kibi n'otagwa mu maaso ga Mukama kwenenya kulaba nti Katonda akusonyiwa ekyo n'akisangulawo. Mukwano osobola okuweereza obulamu bwo bwonna ng'oweereza Katonda naye nga oli wa sitaani nga kiri eri kye wakola ky'otennenyeza sitaani ate akirinanga ekizibiti. That's why nti abantu abasinga tetuva mu kifo ne bw'osaba ne bw'osiba ne bw'okola ebizibu byongera kujja. Sitaani akuyinako ebizibiti biri by'otanaba kuba nti munnange ogende mu maaso ga Mukama ne weenenya. Mbabuulire tuula weekube mu ttooki olaba oba ddala kituufu oli wa Katonda. Tuula weekube mu ttooki olaba ogwawa. Bw'oba okimanyi nti wali oggyemu ku lubuto abortion tuwaddeyo saddaaka ennene ku kyoto kya sitaani nga tetumanyi ffe tulowooza munnange tukikola bukozi kwetaasa tuleme kuzaala. Eyo saddaaka nnene ogiwaddeyo ku kyoto kya sitaani bwe lw'oggyamu olubuto. Bw'oba wajjamu olubuto mukwano ne woonoyimirira katuti n'obuulira enjiri nga togwenga mu maaso ga Mukama kwenenya, buli kiro sitaani agenda ewa Katonda n'amugamba ono yayonoona, ono yayonoona n'aleeta ekyo ekizibiti kye wakola yayonoona, ono muntu wange yampeerayo ne saddaaka yiino. Kati mukwano weenenye. Bayibuli Katonda ayogera mwene n'agamba nti mujjukire we mwagwira mwenenye, kale jjukira wagwira weenenye. Ebibi byo ne we binaabanga bitwakadde nga bendera emmyufu ne we binaaba biringanga olugoye olumyufu naabitukuza ng'omuzira naabitukuza ne bifuuka ng'ebyoya by'endiga. Weenenye naye wooba teweenenya gw'oba omanyi olina kyonna kyonna kye wakola nga togwanga maaso ga Mukama mugamba taata nsaasira ku kino kye nakola, sitaani akyakukiremingako era yakutwala ng'oli musinza we. Ne wooba okola deliverance ku bantu ne wooba obasabira ne bawona okyali wa sitaani. Kikwanyisa osobola obakolako deliverance ate oba bo bobulira n'ekigambo weewaawo nga bo teboonoona oba teboonoonangako oba bayonoona ne beenenya
nga bo munnange bali kituufu bantu ba Katonda naye nga gwe ababuulira ekigambo ate munnange sitaani akukireemingako oli muntu we kati tuwenenye oba olina we wagwira wonna nga tewenenyanga wenenye bw'oba okimanyi nti weematiza oli mukyala oli mwami ng'ogenda mu kikolwa ekyokwematiza masturbation mukwano oli wa sitaani okwematiza kyenkanankana n'ono agenze mu kikolwa n'omusajja nga si bafumbo oba n'omukyala nga si bafumbo kubanga waliwo ekibagatta nti buli lw'oyingira mu kikolwa ekyo olina otuuka omaliriza emikolo gyo ekyo ekikuvaamu ng'omaliriza emikolo gy'ekyo sitaani akikwata bw'ati n'agenda nakyo mu maaso ga Mukama ng'ekizibiti n'akukireyimingako ono wange ava kwonoona buli lw'okikola abikuuma ng'ebizibiti kati munnange weematiza emirundi emeka mu mwaka gwa mu maaso ga Mukama weenenye gwa mu maaso ga Mukama weenenye tuwenenye tetuli batuukirivu tusinza sitaani day and night tusinza sitaani day and night naye tweyita ba Mukama hey nobalina obusaba nange praise the living God church members naye nga mukwano sitaani akutunulira n'obeera mu kkanisa n'okwata akazindaalo n'oyimba n'osinza n'okola ki naye nga sitaani agamba byonna bikole naye oli wange you are mine you are mine ng'akutunulira ng'oli mu kkanisa obuulira ekigambo n'atula ne wali katebe n'aseka n'akusekerera kubanga akimanyi oli wuwe anytime oli mu kyaki akawungeezi osinza emisana oli mu kyaki osinza oweereza Katonda obuulira enjiri oli ku siti obuulira enjiri naye ng'akimanyi bw'onoddayo ewaka ogenda kwematiza ogenda kwematiza oli wa sitaani tusinziza sitaani day and night tumukoledde saddaaka naye nga tweyita ba Katonda bamikwano Mukama aliwedde okutusaasira twenenye nafunako message buli lwogenda mu kikolwa bennalaba baali bamalaaya n'abantu abakola masturbation buli lwokola masturbation kino ekizibiti kyeggambye ekikuvaamu ng'otuuse munnange ku nkomero y'emikolo gyo ekyo ekizibiti sitaani kyagenda nakyo eri n'atandika okukireemingako kiyambako Jezeberi okudda obutono okulabika obulungi era akwata ago amazzi oba supamuzi ezo n'azinaaba mu maaso ge oba mu feesi ye that's why Jezeberi eva muwala muto alabika bulungi Jezeberi abatamanyi gwe gwa muzimu ogufugira mu by'obuseegu byonna bwenzi bukabakaba masturbation byonna ebyo twala tugende oli mukyala muto eva aba muto ataanyirira ewoba okimanyi nti weegatta n'omusajja nga temuli bafumbo ekyo ekizibiti ekibavaamu ekyo nga mutuuse ku nkomerero kiyambako Jezeberi that's how engeri gy'osinzaamu sitaani n'okuyamba obwakabaka bwe mbabuulire tulekerawo songa engalo mu bantu nti oyo devil worship nga tonnaba kwetunuulira tulekerawo okusonga engalo mu bantu nti oyo munnange oyo wa sitaani oyo muli wa bisiyaga wa sitaani naye oli muli wa bisiyaga ensi yonna emumanyi naye waliyo naawe amusinza mu nkukutu okimanyi nti n'omuntu eyeematiza oba eyeemazisa as in masturbation oli muli wa bisiyaga kubanga omukyala weddako otya ne weemazisa omwami olina kubeera na mukyala mu kikolwa lwaki weematiza oli muli wa bisiyaga naye tutunuulira bali abakikola eri be tulabako n'amaaso you guys bw'oba okimanyi nti oli muweereza wa Mukama bw'oba okimanyi nti okkiririza mu Katonda era nga gw'ogamba nze nsinza Katonda sisinza sitaani weekube mutooki nga tonnaba kwewaana kuba Mukama bw'aba akomye olwayo n'akukima nga rapture ezze today rapture ngezze olwaleero gwabeera katuuti asiiba katuuti oba ku street ng'obuulira enjiri oyinza okusigala omusumba oyinza okusigala intercessor
oyinza okusigala weegayiridde bangi nnyo ne basumululwa ne bawona naye gwe oliko obusibu oli eri osinza eri kubanga woba weeyimirira mu maaso g'abantu okuba nti ogenda buulira ekigambo it's not you abuulira ekigambo it's the Holy Spirit yajja n'akola omulimu gwe not you that's why gwe sitaani akusigalako eri ng'akukiriimingako ogenda kukola deliverance ku bantu ogenda basabira bafune be beetaaga naye nga gwe oli eri twetereeze nga tonnasonga mu muntu yenna nti oyo devil worshipper gw'oli ki ekibi kiri kye wakola wakyenenyeza abamu Katonda atutumidde n'ababaka oba atuwadde obubaka ng'akugamba munnange stop lekeraawo okwebaka n'omuntu yenna tiru ng'ofumbiddwa kubanga Mukama alaba olina kuba muweereza we w'amaanyi naye ekikusika buli lwodde emabega n'ogenda ne weegatta n'omuntu yenna sitaani atwala ekizibiti ekyo n'ayongera okusiba n'akukirayimingako kati Mukama akugamba lekeraawo ndiya Mukama alina abantu batukiddeko n'abagamba lekerawo okuddamu okwegatta n'omuntu yenna mpaka ng'ofumbiddwa alina ensonga kitegeezagana amagulu g'otagaza sikaati oba empale zeezo zipu z'otasiba ze zikyakusibya okufumbirwa ze zisaakulemesezza okuweereza Katonda mu mazima n'obwenkanya ze zikyakulemesezza okujjuzibwa kankome wano bamikwano Mukama ye mbadde ng'abuulira enjiri naye ekyo kye mbadde mpulira mesaji ya Mukama bw'ejjanga ogirekanga neeyitawo Mukama ayinza okuba alina omuntu omu oba babadde ayagala bawulire mesaji eyo ng'era ye agenda giwulira agenda kwekuba mutima agenda kwenenya alina kye yakola emabega nga badde teyeenenyanga Mukama bampeere nnyo omukisa atakumira mpeera genda kusaba ekuba nga gwe mulundi gwo ogusosa ate okunkyalira ku channel yange beera ate nga munange onkonyakawo kagambo subscribe like comment and share ate tube nga tutambulira wamu